Okusinziira ku biwandiiko bya Minisitule y'ebyobulamu, Uganda erina abasawo abasobola okulongoosa obwongo 28 bokka oba bayite ba neurosurgeons. Ku bano kuliko abakyala 3 bokka kyokka ng'ekyennaku abalala olumaliriza emisomo gyabwe bagenda bweru w'eggwanga olw'ensimbi ezibasasulwa kuno okuba entono. Kati kyazuulibwa ng'ekiremesa abayizi okwettanira amasomo gano bwe butitimbi bw'ensimbi obusabibwa okugasoma ku matendekero ag'enjawulo, kyokka kuno kw'ogatta n'obubonero obwetaagibwa okuweebwa ekifo nabwo okuba waggulu ne bafundikira nga bangi balekeddwa ebbali. Kuno kw'ogatta n'ebbanga lye batwala nga basoma amasomo gano era ogenda okutikkirwa ng'emyaka 9 ogitadde wali nga bangi baba tebasobola kugigumiikiriza. Okwongera okukakasa nti amasomo gano mazibu wano mu ggwanga, olwaleero nga Ssettendekero wa Makerere atikkira abakuguse mu kulongoosa obwongo etikkidde abayizi 3 bokka nga ku bano omukazi abaddeko omu yekka n'abasajja 2. Thank you so much. Omu ku basajja bano ye Moses Stewart Ntege ng'ono akuguse mu kulongoosa omusaayi ku bwongo n'enkizi era ng'ono okunoonyereza kwe nga tannatikkirwa yakukola ku butya abalwadde ababeera balongoseddwa omusaayi ku bwongo bwe kibakosaamu nga bavudde mu kulongoosebwa. Research eyo yatulaga nti nno abalwadde abasinga okukosebwa ennyo be balwadde abajja nga injala ebadde y'amaanyi ate ne balwawo okujja mu ddwaliro. Abalwadde abo abafuna obukosefu ne bafuna akasaayi akalegama wansi w'ekibikka obwongo, singa bafuna ekizibu ekyo ate ne balwawo okujja mu ddwaliro, kiba kikosa nnyo abalwadde abamu ne batasobola kukola ki kuwona bulwadde obwo. Ntega atubuulidde lwaki yasalawo okuguka mu kulongoosa omusaayi ku bwongo. Nti abantu baffe nga mu Uganda tumanyikiddwa nti abantu badigize, so abantu bakubawo nnyo emitwe nga bali mu kudigida bacakala. Kati mu kubawo emitwe ne bafuna akasaayi ako naye ko obuvune bwako bujja mpola mpola tekijjirawo omulundi gumu. So kati omuntu akosebwa then n'agenda ezira kumwa naye nga kizze mpola mpola nga takikoze eki takyegendereza. Ne Harold Musiimi nga naye akuguse mu kulongoosa obwongo naddala ebizimba nga kw'otadde n'amazzi ku bwongo annyonnyola nti okuguka mu masomo gano si kyangu olw'obukwakulizo obugeetoolodde nga yeebaza Katonda okubasobozesa okumalako obulungi. Harold okunoonyereza kwe yakwesigamiza nnyo ku ebyo byakuguseemu era n'akizuula nti ebitundu 64 ku balwadde abalongosebbwa ebizimba n'amazzi ku bwongo bawona bulungi era ng'asuubira nti okunoonyereza kwe kwakweyambisibwa Minisitule y'ebyobulamu okusobola okuvvuunuka ekirwadde kino. Nalisaakinga ku balwadde abalina amazzi ku bwongo, abaana n'abakulu, nga tulaba bwe tuba tubataddemu akaseke akatambuza amazzi okuva ku bwongo ne kagatwala mu lubuto. Kano akaseke bano abalwadde bawonawo batya. So tetusanga nga kino ekirwadde kikyali kingi nnyo mu Uganda, ate nga bwe tuteekamu kano akaseke abalwadde abasinga bawona about 64.6%, naye waliwo bali eri percentage abatawona bulungi ne bafuna ebitagenze bulungi. Mu balala abakuguse olwaleero mwe mubadde Peter Kungu ng'akuguse mu kujjanjaba kansa naye nga yegasse ku basawo abatasukka 2 abali mu ggwanga abajjanjaba ekirwadde kino. Olw'okuba nti nno nalina ba relatives bangi abaali nga bafunye kansa naye nga kansa yali mu stage 4 nga tewali bujjanjabi buyinza kukolebwawo obuyinza okujjawo oyo kansa. So nensalawo negatte ku department eno eya pathology nange mbeere omu ku abo abasobola okuvunula kansa tusobozese bannayuganda okuba nti nno bafuna okuvunulizibwa endwadde zino mangu ddala nga kansa ono tanaba kugenda mu biki mu bitundu birala. Olunaku olw'enkya abayizi abakuguse mu byenfuna bwe bagenda okutikkirwa. Winnie Tesana Kayinja agafeeyo ku Spark TV.